Nagenze ne mpulira ekibooziboozi ky'omuvubuka asisinkana omuwala ku kisaawe. Buli omu n'awulira ng'afiiringa munne ne kiggweera mu nnyonyi ne nzijukira ekyange. Nali ndowooza oba nalina kikyamu, naye ndowooza oba nasisinkana muzimu. Naye bwe nawulidde oyo ne mmanya nti naguli tegwali muzimu, yali muntu. Munnaye nali ntambula mu kkubo nga nsisinkana omwami. Omwami yali ava gye ndaga ate nga ye adda nze gye ndaga. Naye mu kumulengera bwe nti yali ali ku ssimu ayogera, ng'atambula ayogerera ku ssimu, kati omutima gwankuba. Bwe namutunulako bwe nti omutima ne gunkuba. Nagamba mbadde ki? Kati musisinkana mbanga amuyisa. Mpulira nga Vanilla atandise okukankana owange. Ngamba mbadde ki? Kati empisa omwami nzikirira. Tweyisiŋŋanya ŋŋenda, ntuuka mu maaso eri, nkyuka mutunuulire. Mwetegereze bulungi nnyo. Kumbi naye avudde ku ssimu ayimiridde akyusa antunuulira. Ngenda okwewuliriza obulungi nga mpulira Vanilla yeefukirira. Konse bannange mbadde ki? Lwaki maze kulaba musajja ono? Guno muzimu, omusajja yali mulungi. Bannange omusajja yali alabika bulungi nga mweru bw'ati. Yali atambula mpola naye nga bw'ali ku ssimu. Ng'era by'ayogera tobiwulira. Naye yali alabika bulungi, bannange yali mulungi. Anti munnaye nga ŋŋenda. Naye nga Vanilla mpulira nzenna bannange ntobye. Nga tegampiseemu naye nga mpulira engoye ngamba bannange ngenze mwe mupi kiki ngenda. Kati wayita ennaku era omwami y'omunziramu musanga. Era olwamulaba bwe nti era omutima gwange gwekuba omulundi gumu bwettu. Kati wakati mu kumuyimba mugenda omuyisa nnyimiriza nga ŋŋamba nnyabo sooka oyimirire. Nyimirira ambuuzaako awo, era mu kumbuuzaako era nafuna feeling y'emu mu kusooka. Nga mpulira Vanilla akankana, Vanilla yeefukirira. Kwanze bannange kiki kino kyensanga? Muzimu muntu. Musajja yali mulungi bannange. Ate bwe yayogeranga ayogera ne ka soft voice mpola. Munnange ambuuzaako. Ngamba nsaba kumpa ku nnamba ye y'essimu. Ngamba bulijjo nkulaba naye nga sifunangako budde busisinkana. Ate nze gwali kusose okumulaba guli ogwasooka n'ogwo. Naye ate ye yalaga nti yalinga atera okundaba. Saagaananga akanamba nkamuwa. Nga ŋŋenda gye nali ndaga. Naye nga ye Vanilla bannange ng'ali bulala nga yenna sikyetigiira. Basinabatuuka gye ndaga ng'agikubye. Nga mbuuzaako awo. Bw'ekyo kye kibooziboozi we kigenze. Kati nali mmanyi nti oba nali nsanze muzimu. Kale oyo mwami twasigala twogera naye munnaye tetwatundula Vanilla kye kyewuunyiza. Tetwatundula Vanilla naye nakati tukyali ba friends. Naye agenda n'aŋŋamba naye luliba olwo tulikikola. Naye simanyi kitugaana kubanga tugenda tugamba nti nno twesisinkane. Ate wakati mu kukkiriziganya ne wabeerawo oluusi buli omu ebitawaanya munne ne tutamiitinga. Simanyi kigaana. Kati emyaka giringa mu 6 naye nga tuli ba friend ssaawa zino. Kati ekibooziboozi ekirala. Munnaye ntuuka nfunayo omwami. Nali mufumbo w'abaana 3. Kati nga ntuuka nfunayo awo eyankwana nga mukkiriza atandika okunyumya. Twanyumisa emyezi nga 2 ku ssimu kyava mwe tumiitinga ne tundula Vanilla ogwasooka. Kati wayitawo ng'omwezi ngenda okulaba omwami mubuuzaako takyannyanukula. Buli we mubuuzaako aŋŋamba mbu we mukubira essimu nga nkwata nga ŋŋamba nkyamaliriza bakama bange oba nkyamaliriza mirimu nja kuddamu kkubire. Munnaye nga takuba.
Engamba iyo naate kiki yamaze kundaba n'agenda. Ekyavaamu nga wayita wiikisi 2 nga mwesonyiwa ngamba kambe ku musajja. Kati wayita ebbanga yaliwo ewaffe ku kyalo naye nga naye yajja kukolerayo obukolezi kati ng'alina amaka ge eyo mu disitulikiti emu. Kati ŋŋendako mu kyalo okukyala mba naakatuuka ddakiika nga 3 ng'omwami azze awaka waaliwo ebbaala kati nga ntera okujja n'anywerawo bwe yandaba yanneekanga ne mubuuzaako yali ne munne ne mbabuuzaako nze ne neeyongerayo. Kati ekiro ankubira essimu yise ekiro ng'amaze ova awaka wankubira essimu nga mubuuzaako olwo ne mukama we yali yafa naye ng'asigadde akolagana n'omukyala naye ng'omwami yali yamuleeta ku mulimu ogwo yafa naye ng'omulimu akyaguliko. Ate munnaye nga tubeerawo ng'olwo tuddamu twogera atunyumya nga ŋŋamba nsonyiwa biki naye nga mpulira nali nakita nga ŋŋamba ono yali ayagala kundaba kamwesonyiire ddala. Kati waayitawo ennaku zaalinga nnyo omwami amala akomawo ewaka awo okunywamu kenge. Nze nalinga nnywa naye nga sinywa kutamiira era ng'ekyo sikikola. Nga nkoma ku ccupa 2 seeyongera ndala ate nga nsigala sitamidde. Naye kale yalinga anywamuko n'atamiira naye nga si gwe guli ogumusiriwaza. Kati kwolwajja amaliriza okunywa omwagenge gangamba mperekera ssaawa ziri 6 za kiro mwewerekera. Kati waliwo ekkubo erya main road n'erikyama ewaffe okuva ku main okukyama ewaffe. Kati tukkirira tusiteepinga ebigere nga 5 tuva akakubo kano akava eno ewaffe tuddako wabbali awo mu bitooke tunyumya. Olwo tuli mu 0 distance tunyumya. Kati yeetondatonda awo aŋŋamba kale nsaba ompeeko ku bbeere. Tuyimiridde nno wabbali naye nga n'omuntu bw'ayitawo eri mu kkubo eddene oba kano akatono aba atolaba. Kati nga sigaana naye ng'atandika kweyonkerako ayonka. Alaba mu kuyonka ng'aŋŋamba nsaba onnyoseeko ne ku birala bwe njogera ebirala mubitegeera ku vanira. Kyokka tuli ku kkubo nange obusiru imagine ndi w'abaana 3 naye yalina abaana era 4 muntu mukulu ffenna tuli bakulu. Kati munnange nga mugamba nedda kisoboka tuli ku kkubo we batusanga ng'omusajja alemerako ng'agamba olaika tonsonyiye okyali munyiivu ng'alemerako. Nagenda okulaba ajjeeyo essimu anyigaanyiga essimu yange nali nagireseeyo wali ewaka. Kati amala andaga essimu aŋŋamba olaba ng'andaga message ya mobile money nga nsindikidde $10,000 ku ssimu yange mbu yeetonda n'olwokuba mumyeko vanira okuyonka ku vanira kati mbu yeetonda. Kati nange munnaye nga tubeerawo ebbeere eryaliyonka talivaako bwe yeetonda. Ngenda okuwuya nange omubiri gutandise okutendewalirwa. Nga mugamba kale nali nyambadde dress nga mpanvu ate nga ngazi bulungi eno wansi. Nga mugamba kale yonka vanira imagine tuli ku kkubo 6 za kiro. Kati eri abali mu balakali baali baweddewo nga yali asigaddewo naye ng'agenda. Kati babama nga bamaze okuyingira mu nnyumba nange nali sisula nabo nga nsula mu ruumu eyawabbali. Kati munnange ng'atandika nali nyambadde bayika ng'ajja mu bayika ng'atuula ati wange afukamira ng'afukamira ng'ayingira mu lugoye lwange ng'atandika kuyonka vanira ayonse vanira ali nno mu ngoye munda
kubanga olugoye lwali luwanvu bulungi nga lugazi nga yenna lumubikiddemu muli ng'olowooza neesigamye nti ku mumwanyi naye munnange ayonze vanira ngenda okuwulira amaanyi gagenda ganzigwa ng'omubiri gugenda gutampolampola. Bannange nafukirira oli yagenda okuva munda mu ngoye omwo nga yenna mufukiridde nga munaazizza. Kati ngenda okumutunulako naye yennyini ku vanira owuwe nga takyategeerekeka nga yenna engoye zifudde. Bwekityo ne twesiibula n'agenda ekirungi gye yali ayita nga kizibu kya kusanga muntu mu kkubo. N'agenda ate nga gy'asula yalinawo abakozi abalala naye nga ye asula yekka nga nabo basula bokka. Bwatyo munnaye n'agenda nga yenna awunya vanira nga yenna atobyetobye. Nagamba bannange buno obusiru sibulabanga. Mmagi ne tuli ku kkubo nga n'omuntu asobola okukusanga. Bannange ebibuuziboozi byange. Nsooka okubeebaza mwenna Sozi Mo family okubeerawo ku lwa Sozi Moses, kubanga singa si ffe abasozi Mo family oba oli awo naye yandibadde aggwamu amaanyi. Naye Sozi nze ndimuwulirizaawo fakiti nakakuwuliriza kati emyaka 2 emyaka 2. Buli kibooziboozi ky'ossaayo nkigoberera lwakuba kati live ennema. W'otandikira live ate nze mba ntandika kukola naye ng'era mmala ne mbiwuliriza. Mbaagala nnyo.